okuva omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yafuluma eggwanga, okufuluma kwe kwaleeseewo embeera wakati w'abawagizi be, era buli omu okufuluma kwe akwogerako lulwe. Waliwo abakkiriziganyizza n'ekikolwa kya Bobi Wine ofuluma eggwanga in the same faith, era waliwo abatakkiriziganyizza n'ekikolwa kya Bobi Wine okufuluma eggwanga. Waliwo abali ku side nga bagamba yes kyabadde kyetaagisa afuluma eggwanga agende oba oliawo alwanireko eyo n'okulaba ku famire ye eri ebweru. Abamu bagamba omukulembeze yabadde talina fuluma ggwanga, yabadde asigala wano eno tulwanire wamu tusobole okulaba nga tumaamulako Yoweri Kaguta Museveni. So buli omu yakifunidde mu perspective ye. Naye oli yeebuuza nsonga ki ereeseewo empawa mu bawagizi ba NUP ku ky'omukulembeze okuba nti yafulumye? Gwe nange kuva strange tovaako katuwulirize vidiyo eno. Kojo wagera ogambe toli nawo NUP nze ndi wa NUP anti kati wuli diri wa people power nyamba katongole gana maso katongole kwajeyo level yo sigiri mwate ya kinafu nnyo birawo kyabingamba nseremba mwabali kusomedia jaso kwa warobuwa ulira chenjagalo ekisoka ulira chenjagala banange mumpe mu akadakika katongole nkwado omuzindalo ko yinda katongole basebo ne banyabo okusokera ddala njagala kwetonda basebo ne banyabo okusokera ddala mu miransa nafaba mpa ulira katono nnyo abantu abasinga ekigambo exile tebakitegeera obo kitegeera kubanga ne wano eggulire lyamayega lyagambye mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga siwe litobe lya postinze. Abantu abasinga temwawulidde na video ya Kyagulanyi Robert Ssentamu gye yakoze n'abasinga n'Oluganda temulutegeera oba Oluganda olwa politics yabagambye mumuddeeyo muwulire video eyo. Kyagulanyi teyadduse mu ggwanga, Kyagulanyi teyagenze mu exile. Ekigambo exile mu kitegeera waliwo omuntu asobola okujja n'atunnyonnyola ekigambo kye bayita exile. Njagala kubabuuza mmwe mwenna abazindalo katono nnyo just ku awo mapu media gukwate mode mukojja tereza katongole agende mapu ati katongole mapu media katereze moje katereze mpanyonje ngina balekera omuzindalo waliwo abantu abali ku live kuno nga bagenda kuvaako nga tebategedde ate nga live bwevaako teddako tosobola giraba. Wabula waliwo abantu abamu abagenda okubisibwa abantu abamu abali kuno. Njagala okukibatangaaza muddemu mu kitegeere ekigambo exile kitegeeza omuntu yawaŋŋanguse. Mu kuwaŋŋanguka tewaba kintu kyonna ky'abagenze kola waba abagenze kunoonya bubudamu abagenze mu kunoonya kampu yonna wasobola okubeerayo. Thank you Mapu Media sebo somese ggwanga bino ebintu president byagenzeemu yagenze ku mirimu emitongole kubaako byakola ku platform omusajja ali mu exile bamuforce owekitiibwa Mpanga kankuwa information. Ono yani ayogera sokolekeze nalese information banamba muzinda ono ye Faziri waffe gwe twali tumanyi neba nsaba Katonda president wange jali aleme kusinga n'abantu. We have Faziri there sebo Mapu Media kankubuulire segomba musisinkana sebo Mapu nange segomba musisinkana negomba Katonda abakolegera maso malize sebo we muting gwentaddeko sebo mukulu Seremba okusookera ddala nzikiriza netondere bannabyabufuzi abakadde abatandikira mu bibiina ebirala. Brother no ngenda kujja kufe mukamanga ali wansi bwe wejja mu mute kye kisigadde kumana olemera. Mukulu Seremba sebo nzikiriza netondere bannabyabufuzi abali kuno abakadde abasookera mu bibiina bibayina ngera balowooza nti owekitiibwa Kyagulanyi enkola gyakolamu ebintu byefaananyiriza n'ebibiina bye baalimu era bo nga balowooza nti owekitiibwa Kyagulanyi
ogenda mu diaspora agenda kukola nga bali bwe bakola. Era Oweekitiibwa Kyagulanyi yali waddembe okukkiriza bamukwate. Nani amutaddeko ono? Yali waddembe okukkiriza bamukwate. Naye munnange olwa information ne intelligence gy'ayina n'afulumizibwa eggwanga. Teyagenze mu bwanganguse kubeerayo. Teyagenze mu bwanganguse kubeerayo. Oba olina akubuuza fazo ngenda kuwa omuzindaalo. Mbadde njagala kubuuza Katongole. Katongole yakoze points ennungi bali mu ntandikwa kati mbadde njagala ne kana akannyonnyole kuba kiri yakoze rebuttal nnungi nnyo ku kya leadership na buli kimu. So mbadde njagala ekigambo exile atunyonyola. I think ne Kimba gy'atunyonyolako constitutionally. Atunyonyole exile kitegeeza ki? No, kuba sina omukulembeze waffe yabadde tagenze mu exile lwaki teyayise ku airport for example abantu wetumanyi ffenna ekitegeera kubanga nsoma wano ekigambo exile mukulu Katongole nkoze ka research kati ni wano kikino kankikusomera okiwulire kubanga wano ewaseremba tugenda na facts sina ndowooza. Exile refers to forced or voluntary absence from one's native country or home, often enforced by political authority. Kanchidem. Exile refers to the forced or voluntary absence from one's native country or home, often enforced by political authority. So, kigambo exile kati kwebyo bibiri Faziru byoletse linda katono waliwo kye tuyita forced oba voluntary absence kwebyo bibiri mentioning Kyagulanyi kyakozeeko anti wano kigamba nti ne wabanga agenze kati forced ye government okubanga ekusindiikiriza okubanga ekutaddeko pressure n'ebifaanana ng'ebyo kati voluntary Faziru mu video ya Kyagulanyi yabadde akukola yakugambye wulira gwolese bino katukunnyonnyole mu video ya Kyagulanyi yakugambye yeebaza bannayuganda babadde bamuprotectinga olaalonga abaddewo era yandibadde asobola okubeera ng'akonti tuli ku definition ya exile yo kati anti kati wulira gw'ogambye eri forced gundi gy'ogambye kojja omuzindaalo go Katongole gena maaso mazize omutagenda kumaliza teesa ate nga naawe oyagala okuwasa Katongole nedda kojja nti labayo gwe bw'omyutinga bano nze tolowooza nti ndi bulevolevo obwo bw'okiragira kyogamba abalikozibateesa kojja naye kufuna empisa Kimbo kwali Map Media kwali sibateesa gwe abantu bakunyonyola oyagala Serembo oyagala kwonona platform yo ebyo byona platform Katongole maliriza kojja gye kyogamba kumikiza balane banne bayogera ne bamaliza omuntu omwe amaleke essaawa namba konateesa neyanza nnyo mukulu Seremba. Ojja kunyamba genda kojja bayi todda. Mukulu in Africa ekibuuzo kyabuuzizza. Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda kwe ye nga ye yakisazeewo ng'akisazeewo olw'ebyo gavumenti bye yabadde eyagala okumulemya ya Mwami Museveni okuggusa ku lutabaalo luno lwe tulimu. Oweekitiibwa Kyagulanyi okugenda ebweru w'eggwanga teyagenze nti agenda kubeerayo paka nedda era tewali musango gw'ayina mu Uganda nti oba guno nti yagukola teguliiwo nti yakola omusango. Era Oweekitiibwa Kyagulanyi bw'asalawo n'enkya asobola okudda mu Uganda abamu waliwo kye baali mu kutambuza nti Oweekitiibwa Kyagulanyi yagenza atidde ebiyinza omutuusibwako e Uganda tali mu abo batiitiizi era ekyo tekiribeerawo kubanga bawuliriza bulungi n'obubaka bwe yabagambye nina ensonga ze ŋŋenzeeko olwa gavumenti okuwagala okunnemesa okukola bye nnina okukola ki okukola. Mukulu Seremba abakulu abamu bali wano bagifudde discussion tuzanye obubaka bw'omukulembeze abantu babuulirize. Katongole mbadde nsaba omalirize tugende ku muntu omulamu mutima mulungi. Nga maliriza Mukulu Seremba.
abantu mugenda kulaba ebintu bye mbadde mutasuubira era abamu mu kaseera kano ojja kubasanga nga bagezaako okujobojja n'okuwagala okufaananyiriza nti kino kyaliwo ku Yusufu Lule, kino kyaliwo ku Ani Nedda. Revolution yaffe ne omulamwa gwe tuliko Katongole waliwo president wayogeredde Katongole nti waliwo ebyaliwo bayabyogedde byaliwo mwaka ki byazemu nebeera mu 2026 ekyo yakyogedde ku kiki ate nyabo ekyo yakyogedde ng'asinzira ku ki soko okole research tosobola kuŋŋamba byaliwo mu myaka ki nga naawe tobijjukira naye kensemba nako mukulu Seremba video y'omukulembeze mwe yayogeredde ekintu ekyo kensemba nako nga naawe njagala okategeere bulungi kino abamu kye muli mu kutambuza nga nawe mukulu Seremba mwoli n'abakulu abalala mb'okiwa pulezidenti agenze akomewo mu maanyi nedda kubanga amaanyi ge ow'ekitiibwa pulezidenti agayina era ye mu bwongo bwe akimanyi bulungi tasobola kubeera mu kkomera revolution eno n'etambula nga bw'erina okukola ki okutambula era njagala kutegeeza mukulu in Africa n'abalala nga maliriza nti mu kaseera kano ekibiina kya National Unity Platform tulina komanda omukulembeze gwe yatulekedde era nga komanda si muntu mutene nga yakavana mu kkomera Dr. Lina Zedriga era ffe ng'abannakibiina tuli beetegefu okugoberera kyonna komanda kyatuwa naye ekyo tekijjaako na pulezidenti waffe gy'ali kuduumira n'atugamba nti mukole kino tujja kuba tukikole. Sebo Honorable Mpanga Charles wadde omuzindaalo Sebo Honorable Mpanga Charles gaba omuzindaalo Katongole People's President kale kwese dakika tugende wa map musabye busabi Map media balamusiza baganda bandi naye lwaki bwotuuka kunze ompe dakika kwesebo nsaba ogumikize map media ine ayinosoka okwogera People's President njala map media yatufunzemu naye awensonga ituleme kunyigagana nsabye busabi kale tewali ntondo nga muganda fuli bafunye ntondo nze nja kusookera ddala okutegeeza bannayuganda nti ekibiina kya National Unity Platform kirina leadership okuviira ddala wansi paka ku waggulu ku president era kirina leader chain of command bwe tubanga president yatugambye nti obuyinza abukwasizza Dr. Lina Zedriga teri ye yawakanye era ffenna gwe tugoberera so kati bano abagamba nti ate National Unity Platform His Excellency bwe yavuddewo genda maaso aho bali ku byabwe ffe tubategeeza ekigambo kimu nti tugoberera gwe baatukwasizza ate era tuwuliriza ate kyali kibaddewo si gwe mulundi ogusoose His Excellency abadde ng'afuluma obuyinza n'abukwasa ogwo si gwe mulundi ogusoose okubukwasa Dr. Lina Zedriga tubadde nga tutambula ekibiina kya National Unity Platform tekizimbanga nti ono mukulembeze yayina okutwala kino paka kyova olaba nti bangi nnyo abavudde mu National Unity Platform naye neetawogoka ate nga baamannya Katongole amukoonyeeko okitegeera MP Mulamba leader of opposition Mulamba n'avaamu naye ekibiina kisigadde kigenda maaso so temulowooza nti nno tugenda kumenyeka wabula tugenda bugenzi maaso na kunoonya ddembe ly'abantu na kuliberatinga Uganda paka nga tukifunye teriyo agenda tuwagula bangi nnyo bavuddemu baasooka ne balowooza nti ekibiina ky'abafuutu soja ne batandika okukwata abafuutu soja kibiina ne kisigala nga kigenda mu maaso ne bavaawo ne balowooza nti waliwo abali ku social media abo katubatemeko tubakwate abala tubawe ssente bakyuke nga bakato neera ekibiina kyasigala kigenda maaso awo ne bavaawo ne baga Kyagulanyi ki ekimuwa amaanyi katukwate security guard ye yonna ne bagikwata abala ne babamenya n'amagulu mubalabe ba Aitawa n'ekibiina kisigadde kikola ki kigenda maaso so omuntu bw'avaayo n'agaa nti ekibiina tekirina ideology awo nze mbasikiriziganya naye so kitegeeza ekibiina kirina ideology gye kigoberera kyobola bakisigadde kikyayina amaanyi era ne kisobola n'okuba nga muka ketwandibadde tuyita akalulu
akabadde ak'olutalo kisobodde okufunamu ababaka abo bonna ekibiina ne batuuka n'okuyiwa omusaayi wa deputy president mu Buganda ne batuuka n'okuyiwa omusaayi ogusukka mu bantu 10 n'ekibiina kisigadde kigenda mu maaso. So ekibiina kiyina ekigendererwa era kiyina kye kigoberera. Awo nga nvuddewo president okufuluma si musango okufuluma ate si yasoose ate era si yasembyeyo okufuluma eggwanga. Abantu bangi nnyo bafulumye eggwanga, abakulembeze bangi nnyo betulabye mu Uganda ku bakulembeze betuyina abaana kubo bafuluma ate ne bakomawo ne bakulembera eggwanga. So ekyo si kive okufuluma eggwanga. Asobola okulifuluma n'agenda ku mirimu gye n'atambuza by'atambuza n'akomawo n'atukulembera. Ekyo kyo tetukiyinaako buzibu. Kasita ekisooka obukulu nga Mukulu Kimbe bwe yagambye omuduumizi ali safe, naffe abantu atukuumye tuli safe. Nze mukulaba okwanga akuumye bannayuganda bali safe kubanga singa yesuulamu akambaaya yanaaga nti kati bane tuyingire ekkubo ku dikiteeta amagye ge yali apangisizza okuva e Sudaani, Kenya, Rwanda, gonna Congo, osanga omusaayi gwandiyiise mungi nnyo. Naye pulezidenti ekintu yakizannya bulungi nnyo ngera bwe yaga nti tujja kumuggyako mu mateeka, tujja muggyako ku mateeka. Tewaliwo nsonga ndala yonna etugaana kusigala nga tulwane paka kujjako Museveni. Sewo ndowooza akadde nkakozesezza bulungi. Neyanza nnyo neyanzeege bana abali wansi mutunyiigira. Muntu waga nti kati tukayana nnyo kati mutawuliza buli muntu ndowooza temunyiiga ize. Buli muntu awe ndowoozayo oli atakkaanyizayo n'agiddamu mu bulungi. Mapu media gwalina omuzindaalo bwe naamala ngende ewoli mwanzireke wa Mzee Kimbo in Africa nkomewo ewuwo. Tumaye tudene wa Katonda. Ngenda kubawa eddakiika ntono ngenda kubawa eddakiika ntono nnyo mbalamusizaako baganda bange mwenna abaliko. Katongole Honorable nkulamusizaako ab'erubaga bagamba Kigoli n'anyaawo ku lutikko e Rubaga. Kusanga Katonda n'atuyamba ne tulaba nti Museveni atuviira. Manafirika waliwo amanya wano abagamusigala babulungi. Mwoyo gwa ggwanga mbalamusizaako. Ensonga kati abantu abamu gye bali mu kukozesa naddala abatayagala Kyagulanyi Robert Ssentamu, naddala abatayagala kibiina kya National Unity Platform, kati bo balowoozezza nti bafunye omugano nga bo balowooza bo ne bakitaputa ne bakifuusa ne bakitwala vice versa nti ono yatidde n'adduka. Okumanya abantu abamu beetaaga oba kukola ki mu ggwanga muno mu Uganda, oba kuddamu kutwala kubasomesa, oba kuba bukubi kubasekula, naye era omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu era takola ki. Omusajja abadde mu Uganda emyezi 2 nga tali mu mpuku ng'atambula, najja n'abeeyoleka nti mbadde wano, n'akola by'akoze byonna n'akoodine tegeera bajja kusobola okutegeera ebigambo eby'oluzungu president bye yakozesezza. Kyannaku nti abantu bali mugamba yatidde yadduse.